Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Pastor Wilson Bugembe akoze record oba ekyafaayo ekigenda okutwala emyaka n'ebisiibo nga tewali pastor azzeemu kubeera nga akikola. Sinakindi nga teriyo muyimbi azzeemu kukola kyafaayo nga kino ku Serena Hotel. Bibino ebyabadde mu show ya Pastor Bugembe oba concert ye olunaku olw'eggulo era nga waneeno kyayeyolese Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 453 688 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Yeyolese Luwatu nga yeebaza n'ebigambo byakozesezza ku kwogera ku His Excellence Bobi Wine. Katikkiro Charles Peter Mayiga yavuddemu speech ku luno ey'amakulu ennyo nnyini ddala. Nkuleetedde ebintu 10 ebyenjawulo ebyabadde ku show ya Pastor Wilson Bugembe. Wano nno wetwalabidde ku vibe gye tubadde tuludde okulaba Museveni ng'agaanibwa okuyingira eggulu. Bino nno byabadde binyuma ate nga bisesa. Laba Bobi Wine bwayingira eggulu nga n'alikuuma asikaali musanyufu. Kino nno tekirese bawagizi b'NRM kyekimu era bangi bamwambalidde obudde nga bukyali. Nzedde ni abatuusaako ensonga z'essemasonga Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu ogwayewaayo oba ogwasalawo okubeera nga gukuwa ekyo ekisinga okuba ekyomuwendo most especially nga kina kyekigatta ku ggwanga lyattu Uganda. N'obuwombeefu bw'ekika ekyaggulu nkusaba vidiyo eno osooka ogimpere like bw'egiwa like ejja kudduka emisinde mingi esobole oba nga etuuka ku buli ssekinnoomu. Ate era nkujjukiza nti gwe wenna omulungi angoberera n'obuwombeefu obw'ekika ekyaggulu nkusaba oba tonnatwegattako mu butongole obeere ng'osubscribinga koona mukagamba osubscribinga okone mu kadoka gye personalize okasemo all of the notification ku mboozi yonna ze tukuteerayo. Nga bwe nakutegeezezza nti olunaku olwajja badde birthday ya Pastor Wilson Bugembe Solomon Kampala nange kabwejumbira nnyinimu Deni Uncle Deni njagala okubeebaza mwenna obubaka bwa birthday tuwabulabye nammwe abasuubiza byonna bye musuubiza njagala okubeera nga ate mbeebaza. Waliwo abantegeeza ne bagamba Adeni tofaayo tugenda kukola ekisoboka okulaba nga broadcast kit eyo gyoyogerako ate tugiteekamu Beyond the newsroom esobole otuweereza amawulire most especially nga tugenda mu campaigns n'akalulu akali mu kubindabinda aka 2026 era ndi mweteefuteefu oba nga mbaweereza so nawe osobola okukola kyonna ekisoboka ku kit eyo gye nkuteeredde awo osobola otuwa microphone oba ki naye nga waliwo tiimu egamba nti tuli willing okikola. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Njagala tutandikire wano ku moments the most hitting moments ezabadde mu show eno era ng'enkulu ennyo ku yo ye ya His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ng'ayingira eggulu nga bw'olaba video eno bweri awo waggulu ono ye Bobi Wine wali eri wansi ye Museveni. Olaba engeri gye bamulwisizaamu n'engeri gye bayingiddemu eggulu. Bino nno oluyimba lwa Pastor Bugembe nti lengera embaata lengera empuuta lwafuuse ensonga era y'emu ku ezo scene ezasinze okubeera ez'omutawaana. Kansooke nkuwe ku video eno obirabeko naawe ate onyumirwe mu ngeri emu oba endala. Labayo kaca Leila bwe yakoze wano. Eyo yemu ku sparking moments eza shockinze audience
era buli omu n'agamba wow Bugembe ali creative nnyo nnyini ddala. Kaakati nga bw'olaba akatambi ako ak'eggulu kati njagala nkuwe ne video eno Nakangubi Jennifer full figure atabukidde Kasuku omanye yakoze nga omukuumi wa gate y'okuggulu. Wuliriza Kasuku munoonya temututaasa njagala akole full sentence age bwagikola nga muleka lwaki yabadde muzeeyo yabadde ayingirira eggulu yadde afunye emikono ng'agenda okulwana lwaki yabadde awo bejjambi nga President Museveni ayingira eggulu. Give me a full sentence sagala half. If you can't add a full sentence, you are going to see me. I'm going to face you. Ekyo nkimaze. Sikiddamu. Ojja kunyinyonnyola. Ekyabadde kikwewuubya. Mu makanzu g'abasaamu b'oli mukomola. Tukola ejogo. Madam full figure. Kwegamba gwe buli ekiriwo oba olina kibuukira okikomentingeko okisupplementingeko. Ebintu ebimakinga show okunyuma creativity gy'oteekamu ne effort either jayo show n'enyuma oba seekyo show n'egaana era show n'eyonooneka. Kasuku oba kukuwaza banga yabadde ku mulyango n'asooka alaga Museveni nti nedda mukulu toyina gy'olaga kuyingira ggulu. Ekyasanyusiza ennyo audience n'ekuba mu enduulu era kyevula twalabye Bobi Wine ng'ajja n'asooka mubongako n'amulengeramukko kwegamba audience n'efuna vibe n'efuna kye tuyita life oba relief ekintu ekyenjawulo ekitaabaddewo. Eyo creativity eyateereddwawo okuvira ddala ku stage manager, event organizer, Pastor Bugembe, ba producers. It was really nice. Era yabadde gesture nnungi ennyo nnyini ddala era mbawa credit. Kati ebyono fulu byali mu kwogerako full figure byali mu kwogerako. It's a minor issue to today's video. Kugambye moments ez'enjawulo. Pastor Bugembe wanono Papa Sam Misach Semakula yavuddeyo n'ayogera lwaki yali yakyawa abalokole era nansonga ki. Agamba nti maama we yafanga wabiziddwa abasumba abatali batuufu abamugano genda mu ddwaliro kyokka nga alina sukaali ne pressure n'atuuka okufa nga bamuwoleza kikyo tukikwata nga bamuganya okugenda mu ddwaliro. N'agamba nti Bugemba plays a role nnene mu bulamu bwe n'okumuwagaza obulokole. Sooka owulirize. Kakati buno mwana batwala kudwaliro okusayo okujjako nga bakutwala nga bawola ki mama wange n'atuka okukyawa eddwaliro n'abasawo kubanga bamugambye nti omusayi gwe bakujjako bakutwala mu basawo oba okuwongayo abayimbi basobole okubaala amaanyi ba luminati. Mama wange olunaku lwafa sukaali yali alinnye ne ulcers ne pressure bamusuza ku ssimu ng'asaba. Kino tukikutte waliwo kyetukoze betuti kino tukisambye kino tukikutte tukyokeza olwasa wansi essimu. Mama wange teyaddamulamu n'akola ki n'afa. Kale nali nkyayaba ki naye Pasita Bugembe akoze omulimu munene nnyo ogunziza omutima gwange. Kuba naye nali mungaliddeyo nali wako essimu ze sizikola ki naye ye nasigala ng'anjagala ndakukwano okujagala paka okunkomyawo ntegeera nti waliyo abakyamu ne wabayo n'abaki munnange oba n'ekirwadde ekikuluma oba sukaali oba pressure
oba byonna nga bwebimanyi birekerengayo then ofukabira osabe ki katonda ayambire ku ddagala liryokoze ki osobole okukola ki obanga oli mukazi mukyafu nga kyekitutte ebbaawo ogenda okufuna nakalwaki genda oyiga obuyonjo then ofukabira osabe yesu akuyambeko baawo akole ki tutegeraganye asira obubaka bwange butuuse tubireko masita obwengolalaobamanyi ebigambo bya papa Samisa Kisemakula ebadde speech ntono mu bufunda bwayo naye ng'eri so emotional kuba ekigambo maama ye mukwana asinga mulamu bw'ensi eno era kyovulaba abayimbi bangi bayimba ne bagamba nti alabye nnyo atalina maama atalina mukama oba olabye maama muzadde waakwano ku nsi ezo zonna nnyimba naye maama nti yafa olwawo basumba abatali batuufu abamubuzaabuza nga bamugamba nti ne bw'otamira ddagala lya sukaali nti bw'ona agenda mu ddwaliro okuggyako omusaayi bakukebere omusaayi gwe ogujja twalibwa mu nnyanja ate ekitali kituufu nti n'abasawo abaliwo Katonda yeye musawo asinga naye era ye yabawa amagezi nti Katonda naye ayamba yeyambye osobola okuwona nga bakusabidde well and good naye ate ne Katonda yennyini asobola okuyita mu musawo n'akuwonya so it's better okufuna obujjanjabi neeno ye papa agamba yali akyaya abalokole lwa nsonga eyo n'engeri maama we gye yafaamu ebyo nno byonna kati nga mbitadde ku mabbali ebya papa Samisa Kisemakula Levikson muzino hitting moments ze twogerako Levikson yayasizza ekyama nti ye ne Desire Luzinda bali kimu era embaga yeddako wuuno wuliriza So kati gwe wenna abadde akyabuusabuusa relationship ya Desire Luzinda ng'olowooza oba kiri eno oba kiri eri Levikson amaze okukonfaminga embaga yeddako era mukyala Levikson ye mukyala Desire Luzinda eyatugamba andi n'ekitone sikulimba ano kiriwa kye balifaalingako Desire kye yatulaga but she branded herself Desire n'alokoka n'akyuka era yeeyagala nnyo nnyini ddala kati moment endala Rema Namakula ya actinze nga akawala kali pastor ke yali ayogerako nga bali ku ssomero nti ŋŋambira akawala ako mpangira oba kaŋŋambire ku bino kankuwe video
Sarafina, carica la carona, ti messo in piedi, e sono in mesi, come ti va a curare, Sarafina, come ti va, Sarafina, arrivati la carona, arrivava la carona, cuciareva Rema Namakula ya performinze bulungi nnyo nyini ddala era audience nenyumirwa. Kakati wabaddewo momenti ya Mama Fina wuno wano. Emugamba Mama Fina jangu mu kivulu abantu banguma lwaki nkwagala nnyo sinza kwagala Yesu ye yatuma yagamba nkubuulire bwe bali muddukire okkirize Yesu y'anaakulokola obulamu bwe Yesu yakufiirira omutima gw'omulungi Mama Fina otaale na Era Mama Fina we yagenza ovaawo ndowooza nga waddeyo Pastor Bugembe zaddemu miliyoni nga mmeka nakomera bakonga ziri mu 3 ndowooza yamuwaddeyo miliyoni wakati we 3 ne 5 zeyamuwadde awo wennyini. So performance for real yabadde yanjawulo nnyo nnyini ddala. Ne Bugembe yayisizaamu era Bujingo eggaali wuliriza wano. Pastor Bujingo yakyuka bukyusi gwe tewali muyaaye wadde watondebwa mu kifaananyi Mukama olinga bbaluuni kyebafuuwamu omukka bazannye negendawo Sara Semakula nantume elemete mupa bajiwa kaseera lubolo nekomawo ku nsi kubanga banyiivu ne bagijjamu omukka yonna kale naawe bo Mukama yakuwaawo omukka ose. Oyo ye Bugembe ku Pastor Bujingo. Kakati momenti endala yabadde ya Dr. Jose Chameleon kanjikuweko wano. Nze ni muyaye nemanyi Katonda. I love God. I love God. Buli yansabire waliko mukono banga woti nabe. Kati gwe atansabira tso mukono wansi buli yansabire waliko mukono banga ino. Mwebali kati gwe okay. Sima ya huma. Doctor, how is Wizo? I'm to meet there here. Mtima kuida Wizo. No, Wizo is fine. Haja kuwa bulungi. Unajua kwa Kiswahili wanasema sawa. Ukisikiza Kidogo. Sikiza kwa Kiswahili wanasema Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Yeah. Kitegeeza ki tikatolo maro ku bulema akuwa n'obusobozi. Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Bana abasajja betula ku post office ba beggars ba cripples tubasangawo n'ekiro tebabeerawo. Katonda yabatonda yabatuusaawo atamanyi babakola ki bwabazaayo. Mungu akikupa ulema anakupa na mwendo. Kakati Wizo agwege masanga galina okusitula kama yabumu obuwanguzi ekyo nakyo kama yakimwambaza namwana obuwanguzi bwakyo. Katonda yatonda atwagala. Sabiye sala ya Wizo. Yes sir. Dr. Chameleon benamukubidde nangamba nti musabireko ku Wizo n'ennyumba ye. Yeah. Eggwanga lyaffe. N'eggwanga lyaffe. Katusabe. Ayi Mukama Katonda agaba omukisa. Tukwebaza olw'ennyumba ya Wizo kubanga baayise we baayise. Dr. Chameleon ono bamusasula buwanana bwa ssente naye leero agidde wano ku bwereere. Tusabira mukyala we ate kuba alina ensonga ze newankubadde ekyo kya tusaba kyasusse Eyesala mukyala we Pastor Bugembe ya moment jibabadde ne Dr. Jose Chameleon. Byonna mbisa mu bwangu osobola okubeera nga onyumirwa a video eno. Moment
eddirira eringa oba esembayo Katikkiro Charles Peter Mayiga. Pastor Wilson Bugembe mwagala nnyo okusooka mukoddomi wange mukyala wange ali awo Wambogo ate akola omulimu munene nnyo okukumaakuma abantu abo bonna n'okubakwasa ekkubo eddungi. Namukyalirako ennansana ne tusaba ffenna era ne tusanyuka nnyo. Kyasinga okwewuunya tulwokuba ffenna tuva Buddu naye nze munesaali munaku naye Katonda atubeera ebbanga lyonna era tumwesiga. Era nsaba mmwe abalokole mwenna abali wano musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. Ate naffe abamukwatizaako naffe mutusabire. Timwenna abalokole abali wano musabire nnyo Ssaabasajja Kabaka. By the way, these people, they know nti abalokole, there is that power behind, that spiritual power behind them. You know, born again, by the way, you're so lucky God blessed you. Nekirabo ekyamanyi kye mutamanya abamu, though abalala tebafereramu. So moment esembayo yeyo mukyala Fiona Nyamutolo ne Edirisa Musuza Edikenzo. Thank you so much, Pastor. Prime Minister of Uganda Kingdom. I had the Permanent Secretary of the Ministry of Health. Ladies and gentlemen, in your different capacities, allow me ride with the protocol that has already been established. Brethren, I greet you all in the name of our Lord Jesus Christ. The Lord is good, and all the time. My name is Fiona Nyamutolo. I am the National Youth Representative and also, by the grace of God, the Minister of State for Mineral Development. I am wearing bigger shoes tonight. I come in representative capacity for His Excellency, the President of the Republic of Uganda. Somebody should tell the senior presidential advisor that it is not good to arrive after the president. Maybe you could say... So Nyamutolo bwatu yayogedde ebigambo byabadde bingiko ne Kenzo webeerazo omukwano Bugembe n'atutegeeza nti bano abaana ba Nyamutolo yabasumba nga baana bato babadde bonna nga basaba bonna n'ebintu birala bingi. So show netambula bwetyo. Nze deni yesho ya Pastor Bugembe ku Serena. Buli omwe yagenze na supporting a Pastor Bugembe. Thank you so much. And whoever participate nze mu kutegeka show eno tukwebaza nti wakoze omulimu gw'amaanyi. Ne yamuwadde ebirabo bya birthday, by the way, yasoose gaba ku mmere, amatooke, muceere, ne be yawadde ebyokwebikka banji wali ku church enansana ku worship house. So Pastor Bugembe, we congratulate you because you had a successful show, a nice one and a nice performance. We praise the Lord for that, and I appreciate whoever sent us birthday messages and gifts. We are really so appreciative. Thank you so much. May the living God bless you. We meet in another story. Stay tuned in. We are coming back. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.